story njikuwa nti yantuukako nga ne bwentuula obutuuzi bwenti nsimagira ndaba lutalo bwenti mu birooto n'engugumuka omutima ne gukuba nnyo ne ŋŋenda ne ntuula wali paka fiye eyo lwe yagenda ng'envaamu simanyi nti waliwo aliddamu okunkolako damage ku mutima nga lutalo gye yankolako sikimanyi ku muntu eyajja ewange nga yebbeega ate namala ne nfuuka bbeega we nga mmaze mmumalira ssente zange zonna ziri mu mikono gye kuba guli omutima omulenzi gw'alina nze sigulabangako ne ntuuka n'okubulwa akatoge mukaaga ne badrive za lonchi e Kampala ate mmotoka mukaaga ne badrive za lonchi e Kampala nenjugumya Kampala Masaka Mbalala olwo ne mubalira atukyuseemu tukolenga lonchi e Mubende Mityana nawa abalala bakola eno mu Kampala tukyuseemu kuba obukodyo bw'endongo ekyamazima nali mbumanyi nnyo era nali siniya waabwo era namuggusa era naye omusajja oyo yatuuka n'antya ku mirimu gye nakolanga nga nkola obuteebalira naye kino nkisuubiza mwenna bamaneja b'abayimbi abatono ennyo abalina amazima abayimbi omuyimbi gwenkyawa respect wano mukyamazima akyali Sibba Kalungi Sibba big up Sibba ne manager w'Eddirisa bwesigamba nti mbasabira birungi byerere mazima Katonda mba mulyazaamaanyizza kuba amazima abantu abo bwe bakuwasho babeera happy oba ofunye abantu basanyufu bwe bakubula balumirwa kumu naawe ekyo nali sikirabangako abalala bengezezzaako okumenteyiningako nenkolako nabo babitusi ensobi zaabwe entono ewange era waliwo ssemu yokka gye baatuukako okukola etireti naye era baatuuka ne bayimbira bulungi abantu yadde nga yanteekako ku bunkege naye awasigadde wonna abasajja abo nammwe mbawa ekigambo kimu nti big up babitusi olaba omukyala Shibba ate abantu gwe balabanga omuyaaye gwe balabanga atayinza kusoboka naye management ya Sibba n'Eddirisa va ku bantu b'okwatira ssente oba obukadde bukale butaano oba bubiri oba n'obubawa tewali ndagaano tewali buwandiike naye tebakulya kinusu nti Sibba omukubira essimu mbw'oliwa nga sikulaba ku show yange abo bo baaba nabatya ne mwami Eddirisa amazima gokka ge balina obuntu bulamu ne basanga nga tofunye bulungi bantu bonna ne banyoolwa n'olaba nga bakukkiririzaamu n'obagamba bannange oba tonna nakyogera nga bagamba tukole tutya abannaye mbadde mubanjaayo miliyoni 6 naye kannoonyeeyo ennyamu ndekereyo 2 nsoba leeta era ne bayimba bulungi era nga bali happy naye muganda wange ye yazimbanga omutimba n'aguzimbira ne ku mwana gwawadde obuwika show kwanza enjogera amazima ng'omwana amuwa kasho n'afuna abantu alina gyakugukiramu simaye kakati gwano wagabyewo towategeera biki kyambaako eyibanda nga mwota aweerebbwa sho kyali kimbaddeko kati mulenzi oyo Mukama amusaasire kale sife omutonzi waffe yasalawo naye Mukama amusaasirire ddala amuzze mu mutima ogw'embeera gy'alaga abantu nti agulina amuzze mu mutima ogw'embeera buli kimu
kiba ate ne kiggwa. Buli kimu ne bwe weefuula omulogo ku nsi eno butuuka ggwa omulogo wennyini n'ofa. Ate n'osanga ne bewatta, n'osanga ne bewakola obubi, n'osanga ne bw'otaayagaliza. Kyova olaba ng'ewange nze 24 hours waba waggule. Yadde kamera kweziri yadde biki anjagala ajja kuyita ku kamera banoonye ne we yayisenga tibalabawo. Kakati oyo omwami njagala yezze mu mutima yenenyeza abantu bazaakola obubi azze emmeeme eyo obujja kuba ajja kufanga emmeeme ye nzimbagavu nnyo naye simanyi oba omutima yagujja ku nnyina oba ku taata we, ekyo sikimanyi. Naye buli omu akisabire tegubanga ku baana be kuba guli omutima omulenzi gw'alina nze sigulabangako. Teguwuliriza, tegukkaanya na muntu, gusalawo kyayagala. Okiwulira? Kuba nze ebbanga lye nabeerera maneja wa Lutalo si mwangu. Bisinza kulojjera ne mmalayo mulenzi oyo naye baaba nabakolerera. Nakolerera kitaawe ne nnyina, nenkolerera baganda be, nenkolerera abaana be, naye yennyini ne mukolerera nze nensigala nga nnyimiridde ng'olusenke bwenti. Nensigala nga nnyimiridde n'olusenke. Na buli kati kye kikyannuma ku mutima. Era sinza kyerabira mpaka lwe ndiva mu nsi naye nga bwe baga nti omutonzi yaffe yasalawo sina kibi kye mwagaliza. Mwagaliza agaggawala ayitimuke agende akome yonna gy'ayagala naye enkomerero yonna tuwunzika tubirese. Enkomerero yonna nze nkubuulira amazima nti n'amabanja ga Lutalo nakati nkyalinayo abammanja nkyabangibwa obukadde obuli mu 15 awo bwe nsuubira nti era nja busasa kuba nasigaza amabanja nga mangi ddala nnyo ate nga nkolerera mulenzi oyo. Ng'oyinza okwogera ku Lutalo, ng'oyinza okunnemesa okuwa Lutalo ekirungi, n'emmotoka aliya kawuno mmotoka ze nali nvuga nali sigivugangako era nga njigaba omukazi yanneewuunya n'emikwano gye baŋŋaane musajja kiki nembagamba nze njigulidde Lutalo nga ntunze kanta yange kwasente zati ziriwo nenkwata loole yange neyagitunda wali anjulira. Sinabye ngenza kugamba musajja nafuna obulumi era simanyi nti waliwo aliddamu okunkolako damage ku mutima nga Lutalo gye yankolako, sikimanyi. Abo baganda be bwe nakolera okwanjula oyo n'ekitaawe ne nnyina. For God I am my country, okuba Katonda n'ensi ye nze nsigala ngamba nti namusonyiwa kuba ensi tekungulwa, ensi tebagirya, ensi tebakola ki. Namusonyiwa Katonda amutwale mu maaso na by'alina okukola. Nze nkubuulira muganda wange natuuka okufuukako bbeega nga nfuuka bbeega ate ku muntu gwe nayamba n'agaggawala ne muwe ssente. Ne ntuuka okulemwa ne nsindikako akaana kange ka first born ku studio ewa Lutalo ne kamalawo olunaku lulamba ne luziba nga kaagala genda ku ssomero. Yalina ssente nazizzawo ezaakolerera ye ne kazibya olunaku kumpi kusulawo ng'akamye emiliyoni ya ssente ekituuka n'okunkaabyako kumpi amaziga. Omuntu eyateekanga abaana bange ku ssomero mu budde nga kati aba Lutalo be bagendayo mu budde ate alina eyajja ewange ng'ansabiriza ng'alinga masiikini apaaminga enviiri ateekamu ebizigo n'akola ki avuga emmotoka gaya envundu nga nze nnina ate nze ne ntandika okufuuga bbeega ewuwe. Osobola okugenda ewuwe n'akubuuza wano onoonyewo ki lwaki tonnindidde eri oyo w'omutima omulungi gw'olaba tomala geetwala wuwe alinnya amayinja. Ne ntandika okufuuga bbeega nenfuukira ddala bbeega
ku muntu eyajja ewange nga yebbeega ate namala nenfuuka bbeega we nga mmaze omumalira ssente zange zonna ziri mu mikono gye. Nenkulabira vita ne firimu bwenyuma. Annange nseetabuka naye nze mwana mulenzi yantabulira ensi gye nali nkoleredde mu bulumi mu bugubi mu nnaku. Akasente kange nga nkakubidde endongo nkafunye, byuma mbirina, emmotoka nzirina, naye olunaku lwe yajja mu bulamu bwange natuuka nendwejjusa. Ate ye nga yakukyaye, nze guli omutima sigulabangako. Nga yakukyaye yakyawa abaana abaali bakuba ebivuga. Lumu n'abasanga ku shongooli be yapangisiza bakube sho n'agizira. N'agamba abo nga be babikuba sijja kubiyimba. N'alyoka alaga bapolomota bonna nti alireeta ebyuma bya Munnamasaka. Yeseri banfusiri biyimbirako. Naye nga bye byamuwa erinnya, bye byamugaggawaza ne famire ye, bye byamutuusa waali buli Munnayuganda yabiraba. Era buli Munnayuganda yawuniikiriranga nga ebintu lutalo byakozesa nga tewali amanyi nti byange naye nga bonna bamanyi nti bibye. Jjukira ffe tetwagendanga mu mawulire, tetwagagendangamu, era nga saagala gabeeramu kunafuya musajja oyo nga ndowooza nti bwe nzijjayo feesi bambi ngenda kumunafuya ate addeyo emabega oba tuddeyo emabega. Okitegeera ssebo? Naye nabeeginga nentuuka n'okubulwa akatogere kinkomezaawo okuba n'akasente. Kisa kya Mukama nakwekkiririzaamu nti Mukama eyampa tavangawo. Naye natuuka ku bintu omusajja byankola nembeera nga zolo nga sikyategeera, nga siraba wentandikira bulamu, nga siraba wembugattira. Eyo sitole njikuwa nti yantuukako nga ne bwentuula obutuuzi bwenti nsimagira ndaba lutalo bwenti mu birooto nengugumuka, omutima ne gukuba nnyo neŋŋenda nentuula wali paka fiya eyo lwe yagenda ng'envaamu, fiya negenda ng'enzigwamu mpola mpola, bwentetenkanya kano bwentetenkanya kali bwentetenkanya kano bwentetenkanya kali. Naye muganda wange nkulojjera ebitalojjeka byebyo. Motoka zange nga bwe zinyuka okukola baasi biki byonna nga bipaakinga wali birinda kukolera lutalo, nga ne bw'oleeta drive nga sikukolera, ne bw'obuuza abapolomota bonna. Abantu ne banteekako amaanyi bamunafuye, tupangise drive, tupangise baasi, tupangise ku byuma, tukole ki, nga bonna buli omu afuba bikola awala bimunafuye. Ngamba gayina ebintu bikolera lutalo yekka. Okitegedde? Mwami Lujja tewandifudde na kibi ekyo. Era kino njagala okikubuulira, Mwami Lujja musajja mukulu akoze. Kasuubire nti ffenna tutetenkanyiza obulamu bwaffe ne bwe tujja okuva mu nsi. Naye Mwami Lujja yandyeggyeko ekikolimo. Yandyeggyeko ekikolimo ne mukyala we ku bye nabakolera. Nga nze muntu omukulu gwe bazadde nga bbumbuzi okujja mu bulamu bwange nembufuula. Nenfuula obulamu bwabwe kye bwafuuka ne bwe kyabeera, nembaleeta essanyu, nembeereeta buli kimu. Bwe babanga ebintu ebyo baabirabako bye nabakolera, beefuula abantu abakkakkanya emitima gyabwe banneetondere, oba nabo bajjeko ewange nga bwe nagendanga ewaabwe nembeera nga beega nembakolerera ng'ate mbawa ssente zange ze nakolerera nembayamba. Bwe baba baakirabako njagala bafayininga emitima gyabwe. Mwami Lujja tewandifudde na kibi ekyo kuva mu nsi eno nga tomanyi gye mbeera, tolabye ku baana. Nze yajjanga nenkubeerere wiiki nnamba, nenvuga emmotoka nenkola embaga z'abawala abo nga nze nkiyimiridde wakati nga wansiima nnyo
kiki ate ekyabaawo mukulu okutuuka ate muneefuulire okutuuka ku ekyo